abasajja basalako ewange nga mwendi mu nnyumba bakubakubawo amasasi naye ng'ekikwewuunyisa ne batandikirawo n'okumenya oluggi nga tebakonkonye ne ngamba abantu ab'enkula ng'eno abasobola n'okubeera n'emmundu ne bajja ewange nga tebakonkonye ne batandika kumenya bumenya naye nvaayo ne nzigulawo kubanga nali saagala bamenye luggi naye olw'amaanyi amangi omusajja olwaggulawo bw'ati n'ateekako AK-47 mu kifuba ng'ayagala gankulu naye nga waliwo agreement nti ono yafukamidde n'asabayo ekisanji sanya kimu nti era ye amaliriza agende mu byategeera obulungi ebyafufa ebyaki bwe bityo nga musiri David Bwogi yaddako agreement weri orare video are and written waliwo endagaano nga Alan agamba nti akoma mu kisanja kino bamuwe akoma mu kisanja kino ekyo kyeyasaba wamalira kyeyasaba era ne bwe twanoonya akalulu nze okubanga nina mutima mulungi nze kyenakola mu kalulu ako abantu nze nina abantu abantuukirira nina ebibiina ebyenjawulo ebyantuukirira nga kwotese ne FDC n'abeNRM abamu nga bagamba alemera bulemezi mu kalulu naye ng'oyo si yenze ekyasinga okumala eggobe mu kibya kwe kugamba nti balina ne footage kubanga kibaali beekwasa nti omu ku baana bwe baalaba mu footage abeerako ewange kati olwo bayunga section esobola okukola ki banteeke ku musango gwa aggravated robbery kati gavumenti yayiyizaayo kyaji eri emu oba bbiri bwe batakuteeka ku aggravated robbery bakuteeka ku aggravated rape zonna capital offenses kyomanyi baanoonya baleeti ne banoonyabulabe ne babula kubanga ffe tukimanyi olw'okubanga kati saawa eno martial court tekyaliwo bakozesa high court naye oba ojjukira nze era nali nagamba nga abantu jjukira ebiseera ebyo baali General Museveni yali yakalonda aba court judges abamu ku bo musanvu abe bateeka mu high court bali on probation nabagamba awo waliwo obuzibu tweyanziza nnyo tweyanzeege gwa tulaba ku emboozi mu UG agange nze Geoffrey Mayanja wonna wosinzira okutulaba tweyanza nnyo abanafu abali mawanga geebunaayira atongera okubebazaako ensuso abasinga oba abamu mujja mu inbox ne mutwebaza n'okwabulamuko wano nawali n'okutuweereza obubaka mwebale nnyo mwebalire ddala ate n'abanafu abasinzira wano ku butaka nammwe twongera okubebaza ku lw'okuba nti mutugoberera okuwayo akadde so kikulu nnyo so tubebaza naye nga nyongera okujjukiza nti Kojja Kimbo wa Kimbo Herbal Research Center waali nnyo akyagenda mu maaso n'okujjanjaba bannayuganda endwadde ez'enjawulo kale mwettanire olina ulcers olina sukaali pressure nebale bifaanako ng'ebyo abakyala endwadde z'abakyala abaami ezo endwadde z'omu kisenge nabiki byonna agamba nti walinja kuba bajjanjaba bulungi nnyo okulaba nga mutereera so mwekwata alirungujjawo nga wakava ku poliisi yerungujja bw'oyita ku Salt Media kuba eriddako ku mukono gwennyini ogwa Salt Media munda bwe ekipande oba okiraba Kojja Kimbowa abajja kuba kujjanjaba bulungi nnyo ensonga zitambule obeere nga obeera talatibu mukubireko ku 0758 45 93 5 0758 45 93 5 Kojja Kimbo ojja kuba omufuna bulungi nnyo olunaku olwaleero wendi wano tuze tuwayemuko ku mboozi ne Honorable Musiri David Bwogi olikozesa nnyo oba olikozesa bwalumu Bwogi lyerinnya family name ate erinnya lya lunyiriri lulamba kyova olaba nti muzeeyi wange mwami James Ssewanyana Bwogi bwe yali akyaliwo nga sisobola ddikozesa naye kati ndi wa bbeetu ne ku biwandiiko nsobola oddissaako Ssewanyana biddira ki Nseenene weesimbyewa Makindye West ewali Ssewanyana w'Enseenene anti kati enseenene naye erimu ebika oba oli muli wa nseenene oba nga oli mukwasi waazo waliwo enseenene ey'okumakya n'enseenene ey'omutuntu kati eri ebaddewo nseenene ya kumakya ey'okwatankwate ng'eri awo yeebase kati enejja nseenene ya mutuntu ebikabo byawukanirawo waliwo ku Lubazzi waliwo ku Lusanja bitambula bitya tebibadde byangu era tebirina kubeera byangu okusookera ddala mwami Mayanja wena abali ku mboozi mu UG tulina okumanya nti gavumenti weebanga ebadde ekulemberwa bamusibira mu bbwa
nga batukalakasa emyaka egigenda kati 4 bintu bina kuba byangu oba mwagala ng'oli ku side eri etali mu gavumenti nti ale tukimanyi bulungi nti lwakuba nti ennaku zino abantu abamu naddala ffe generation yaffe nze gwe Mayanja nange ffe tulina okukyusa eggwanga lwakuba ennaku zino abavubuka bangalo bunani naye gwe tebereza Mwami Mayanja nti ne ba Museveni nabo balinako gavumenti gye baali balaba nga ebafuga ebatwalira ku bikukujju ne beekolamu omulimu in fact bajja wano waffe Makindi bajja wano Makindi waggulu awo ku lusozi ne bayingira mu nnyumba ne bateesa bajja abantu abasukka 2 bagenda okukomenkerera nga bagamba bameka abalirwedde tugende mu nsiko eruweero nga bali 27 ne balumba naye gwolowooza bali abalala balagawa balala batya mu ggwanga lyonna so kitegeeza nti buli generation omusajja omu omugezigezi yagamba nti every generation must identify its mission you either betray it oba ogituukiriza kati ffe tusalawo nti ekiseera kino kati we tuli tulina okusalawo okw'amaanyi nze nina omusajja ansanyusa oba eri ensi eri namumukisa bagita Burkina Faso nti Burkina Faso yagenda n'ebeera n'omusajja yasalawo nga bamuyita Thomas Sankara ow'emyaka egyo ow'emirembe egyo naye kati leero tulinawo Ibrahim Traore ow'ekiseera kino abamu baali batandise n'okwebuuza nti oba ensi tezitasobola kuzaala aba Thomas Sankara naye wetunuulira Ibrahim Traore oddamu amaanyi n'otegeera nti wakyaliwo abasajja abateetiririra abateerya ntama abateerya nkuta so nze ndowooza nti kyakusalawo ffe nga generation eno okulowooza nti kimala twetaaga ekintu ekirungi ekitusaanira ekisingira ddala ku ekyo Mayanja kwe kununula ensi eno kununula ensi eno tekitegeeza change of guards nti mukyuse president muzeeko president mugyewo Museveni muleete Kyagulanyi si bwe kitegeeza kitegeeza okukiriininga system kubanga system webeera ano ng'emaze emyaka 4 erina okuba nga ekoze taproot omanyi si buli muti nti guli omulandiro ogugenda wali wansi ddala gwe bayita taproot emiti egimu gibeera nabuno obugundi obulandirala obuyitamu obuyiso bujuga nti n'obunafu kati olwaleero ekizibu kya Uganda kisuka ku Mwami Museveni tinyene woba omugyeewo system oba ogireseewo kino kyali e Zimbabwe tibajjako Robert Mugabe ensi nesigala ng'ebonaabona nakati ate yatuuka ku extreme nti obadde okimanyi nti ekiri e Zimbabwe nti yatuuka ku extreme nti Bannazimbabwe tebabankinga mu Zimbabwe sente tebaziteeka mu banka zaabwe z'omu Zimbabwe zibula waliwo emizimu eginuuna sente ku akawunti nga gino bye walabye ebyabadde mu Bank of Uganda nti biliyoni 6 zaabuze zabulidde mu bbanga ebyo bibeerawo ekyo kyekitegeeza nti system ensi esobola okubeera broken institution zonna ne zibeera broken nga teri ekola ezimbabwe n'akantu akatono nga toilet paper kasobola okubula mu ggwanga omuntu n'akubira munne Mayanja n'abeera n'akubira mu siribwogi n'agamba waaye ova Cape Town nditirayo ku toilet paper ensawo weekola ki weesobola okutuuka ensi weerwamu nnyo nakyemalira n'agigottagotta nga buli kimu era twagala bwebaza gana amawanga gaba magagga oba oyagala kutegeera nti amawanga gaba magagga labira ku Burkina Faso Burkina Faso ku byobugagga byeyina tosobola gikompeyalinga na Uganda is far ku byobugagga tulina ebigagga biyitirivu olaba abasajja abajja abafuzi b'amatwale bakyeruppe bajja wano ne bagiyita the Pearl of Africa the banana country bagyewuunya nga yensi nze nange ngezezaako okutambulako ebbanga lyembadde wano tewali nsi erina weather nga Uganda teriiwo tine ne bino woolaba wano we tutudde kya bugagga amawanga agamu gasasulira omuntu jasa okuba nti asimba omuti ne guba nga gubawa emberero nga gitulimu sawa gutuwa oxygen kubanga gwo bwe twabisomaako mu photosynthesis nti
nti omuti gwo gwagala carbon dioxide tuve gwe tussa ate gwo ne gutuwaki oxygen. Yes, tuwanyisa buwanyisa. Kyova olaba nti obutonde nakyo kya bugagga. Abantu mu mawanga agamu agakuze agamanyi ekyo ebyobuwangwa n'ebutonde galwanira n'obutonde kubanga bo olwaleero ensi bwegenda simanyi oba Mayanja otera okulaba ku movies ntero ziraba waliwo abantu abamu mu mawanga agamu ng'atambula n'oxygen cylinder ku mugongo eggwanga lisobola otuuka awo emuyamba okumuwanirira okussa. Abazungu baaliko n'emiti ne bagitemawo ne bazimba amayumba skyscrapers zituuka eri okitegeera ne bakiriyalinga olwaleero kibabonaabona tiwaliwo amawanga ebyo ebintu byemulaba mu firimu tebiba byakukopa bukopi nti kuzannya mu buzannya si biyiye biba bituufu. Reality waliwo firimu ezizanyibwa on true story nti we tujja singa abantu tebafaayo nnyo ku buwangwa nannono na butonde abantu batandika okubeera nga just imagine singa Mayanja wano Uganda abantu singa tewabeerawo generation esobola kulwanira ggwanga lino likuume obutonde bw'ensi nga gwe weetaaga ku procuringa oxygen cylinder. It is very expensive. Bagagga bokka be basobola okubeera nayo. Amabegako kaawo kukwatibwa kuwambibwa ne bakubuzaawo ate bwe mbaseera birindoza sigo mulundi ogusoose kati giringa ogwo gwali gwakuna tutandike guno tutandike kugira ogwasooka tutandikire ku guno kubanga guno ogusembye eyo baakusangawa waka naye kyenyinza okugamba Mayanja n'abatulaba ku Mboozi mu UG nti ffenna tuli ba candidate bakuwambibwa, ffenna tuli ba candidate bakusibwa, ffenna tuli ba candidate bakuttibwa. Omanyi Omuganda agamba nti ekiri atabaala kyekiri n'asigadde waka nti okujjako nga oli comfortable ng'ogenda kubanga okola ne gavumenti y'abaamusibira mu bbwa buli muntu yenna agivuganya oli candidate w'ebi nti abasajja baasalako ewange nga mwendi mu nnyumba bakubakubaawo amasasi naye ng'ekikwewuunyisa ne batandikirawo n'okumenya oluggi nga tebakonkonye. Neŋŋamba abantu ab'enkula ng'eno abasobola n'okubeera n'emmundu ne bajja ewange nga tebakonkonye ne batandika kumenya bumenya naye nvaayo ne nzigulawo kubanga nali saagala bamenye luggi. Mu nnyumba mwalimu abantu bameka? Nali muzekka kubeera bansangamu n'enfuluma olwo waliwo katooka nga kaali kazzaawo nga kagenzeeko wabweru kukima mazzi ku taapu nga munda gafunyemu koko challenge. Naye we bankwata bajja nzija nzigulawo bagamba ki nti muno bategedde nti mulimu ebyokulwanyisa, mulimu amajambiya, mulimu obwambe, bangamba bazze kusaakinga. Ne mbagamba search warrant eriwa nga nayo tebagiina. Naye olw'amaanyi amangi omusajja olwaggulawo bw'ati n'ateekako AK-47 mu kifuba ng'ayagala gankuba. Ngamba ye naye ng'okumutunuulira addugala tayambadde uniform, ayambadde ka t-shirt wansi mu bigere alina nigi n'abalala bambadde gambutusi bonna bakutte AK-47. Omusajja bazze bayingidde baddugala tebambadde uniform, tewali wadde wolaba kafulaga nti bano Bannayuganda. Ekyanzijira mu bwongo ekyasooka nti abasajja basobola okukuba amasasi ne bakwegaana. Ate bino bibaddewo bingi. Bakuba muganda waffe champion wali ebwayiise Mando Zebra. Mmanya nti abasajja basobola okukuba ne beekwasa egino. Bagamba ekyanyamba nti ba neighbors ne bajja mangu nnyo era ba neighbors be babuulira ensi nti ono bamututte. Kati we bajja ba neighbors ne bagamba nga beekwasa nti wano waliwo simanyi waliwo ababbisa ebijambiya simanyi batujju biki nga boogera bingi ne bagamba isoke kasaba ne babajja ne bagamba mwaze ne baaza bayaze ebintu byonna ne babitaninga upside down nga temuli mu kyonna wadde n'ekimu nga temuli wadde jambiya
n'akambe kabalema okulaba kubanga ebiseera bino sikyakozesa nnyo engeri gye siba na budde ate ne maama w'abaana naye olumu ajja nga naye akozesa paka lasiti ng'owo obimanyi nga bafunayo awo bagenda mu kiyungu nga bajjayo shisha port enkadde tekyakozesebwa nakozesebwa nga bagamba tufunye katuwandiike kino nga badraftinga awo draft paper nga atandika okugamba nti katuwandiike tusanze mu shisha port mu nyumba gamba isoke nga nange nteekako omukono mba tukyali awo nga banvuga tuba tuli mu kkubo birungi n'akitegeerako ne kamugira ono waawano ku DPC befula oba baali bali mu pulaani simanya haawo jati nesalako majje ne gasalako UPDF nesalako poliisi nesalako orders ne zikyuka ekyali awo ate ne bali gye baali bantwala wano ku gundi ku Salama omanyi bakukwata ne bakuwa ne balipootinga ku poliisi eriwo oba bafuna kukyankalana kiki nabo nabalaba babateeka nyala abakukwata wali ku gundi poliisi gye bagenza okulipooti maama one bagamba kye mwakoze kikyamu olw'amawulire gatandise dde okufuluma omanyi tewali kintu kikulu nga kubeera na kamera tewali kintu kikulu ng'abantu nga bamayanja ng'abaana ba foot soldier abalina page ne ba breaking news kitataaganya security amasimu awo ne gavuga ne bagamba kati linnya kati zivaako kati tuula kati yimirira kati kwegamba nga kibabuze ne basalawo obusaze nti kati mutwale tumusuulewa katwe ku poliisi olwo lwenfuna omukisa naye yali ekyanfunisa omukisa ogwo nti abantu abasobola okulwanirira eddembe lyange oku breaking news eyo basama basita Uganda ne bavaayo ne ba breaking news ne bantwala awo Katwe tugenda okulaba nga ate ne Katwe nayo basazeeko teri ayingira teri afuluma ngoyinza okulowooza nabbye ebbomu oba tyoba ndi mutezi wa bbomu oba omutujju naye baba bankwata bwe bati omwana omwaŋŋamba nti bwe baali bankwata ne bagamba kati kana akalulu kawedde olwo lwentegeera nti byalimu n'ebyobufuzi omwana yagamba nti kano kawedde kano kawedde kasa tukutte musiri kalulu kawedde so kati mu mbeera ffe mwe tuli mwami Mayanja eno olwanyisa Museveni ne gavumenti ye yaba amusibira mu bbwa naye ate tulina n'ekizibu ekirala ekyaba opponents kubanga si gwe mulundi ogusooka ne ku Lulibandya mu kalulu k'abavubuka twali tuli awo Nsambya awo ku St Paul's ne bandya okukakana bankuumiddeyo paka we bafulumya paka we baveetinga ne balyoka banta so kiba kitegeeza nti olumu kikulemesa n'okumanya ani mutuufu akuyiribya odduka naye akugoba ono opponent wange oba government kati ovayo ota ku poliisi Katwe wano kati wentuuka ku poliisi awe Katwe olwo ne batandika okukola bafunye awo complainant agamba olwo statement zikyuse bagamba nti bantute mu ofiisi ya DPC agamba gaali obuzibu ate tebukyali ku biki bye babadde eggaali agamba gaali babirungi bawoza gaali Museveni takyebaka buli wagira bwati avuwa eggaali omusajja yayogedde eggaali Bobby ate yagamba ab'Emakindye mukole eggaali aba Kampala se lwenkulabiranga kati ate olunyiri lutuse ku gaali kati bino byonna bye baali baagala okukola ne bye baateekawo kukola kunteekako charges ne kati twategedde kuba kati mba nkyali awo bagamba gaali eno bakola fayiro manyi kye baakola baateekamu aggravated robbery is a capital offense singa bakutwala zino kooti zawana ezaffe ez'Emakindye tezisobola kuwozesa magistrate court kiba kitegeeza bagenda ku community nga bakutwale mu high court naye that process etwala emyezi 6 kiba kitegeeza nti buli yenna yali akiri emabega yali abaze waba opponent wange yali abaze ti emyezi 6 nja kuba ndi awo neesuuba kisobola n'okutwala omwaka bwe giba myezi 6 nali nina okuteebwa oba okufuna bail mu high court mu mwezi gw'ekkumi omwezi gw'ekkumi oli aba akibaze nti kadi baba bazigaba
ezenup Yes. kubanze ngenda kwesimbawo ate ne kululi navuganya naye kati bafuna complainant ono nange musisinkana atandika okukyusa statement bagamba nti mu ggaali yange mulimu abaana abamu tibabalaba kati nze mbeera n'abaana waka abaana bano bembeera nabo mbascrutinizinga era sibeera na mwana nga mubbi sibeera na mwana mutwazi omuntu asobola okuba muyaye nga naye si mubbi ate abaana bano abamu mbayambako abamu ne baddayo ne ku masomero kubanga mbafunira basalizi wenfuna scholarship ne baddayo kati ng'omwana omu gwe bakwatirawo ewange gwe bayita Kizza asomera wano ku Katwe Nuuru ali mu HS nze namuzaayo ku ssomero kati abazze ku Easter azze kukima ku kaki kafiiza akatono n'okulya ku Easter waka ne bamulya kati abaana abo b'abantu bwe babalaba bo babalabanga baki bayaaye naye nti olw'okubanga mbeera n'abantu bangi oli ateebereza nti temusobola kubeeramu atalinamu kimuze naye kati ono complainant atandika okukola statement agamba nti bamubbye asooka n'agamba nti bansanze ku kkubo ne banziba ayogera ku ssaawa 8 waddamu ayogera ku ssaawa 9 ez'ekiro n'addamu ku ssaawa 10 zonna zonna statement yazikola ne byagamba nti ng'agamba nti banzibye naye banzigyeko essimu nga ndi mu kkubo ate n'agamba nti bamubyeko emitwalo 2 naye we nabadde nsikamu bando ate 5 ne gajjirako kitegeeza babbye 7 tosobola kubeera mu nsawo ng'omubbi akubba n'osikayo emitwalo 2 nga gali mu nsawo yemu bando yemu ogalabe otya ate agamba bamuze waka ne bamenya ekyasinga okumala eggobe mu kibya kwe kugamba nti balina ne footage kubanga kibaali beekwasa nti omu ku baana bwe baalaba mu footage abeerako ewange kati olubayunga section esobola okukola ki banteeke ku musango gwa aggravated robbery kati gavumenti yayiyizaayo kyaji eri emu oba 2 bwe batakuteeka ku aggravated robbery bakuteeka ku aggravated rape zonna capital offenses era singa bandi banyunzeeko ogwo gwa aggravated rape ndowooza n'ensi teyandinwaniridde bandigambye oba omanye abantu bayinza obutakola naye kino kyali kirabika n'akola ki n'ayonka gweoba ogamba nti abamu ku babeera mu ggaali be baakola ekyo ate lwaki nze wontwala ku poliisi banteekako A1 kitegeeza gwe okulembeddemu ki kiba kikoleddwa so omuvubuka olwamubuuza ebibuuzo ebingi atandika okuba nga atamattama tugenda okugjayo fayiro olwegendo wa state ngambasaba nti nga sinakola statement kandabe ku fayiro biki ebirimu ng'omanye ekirimu Mayanja nti bakutte ewanga amajambiya bakutte obuso nga buliko n'omusaayi bakutte buli kimu ky'omanyi baanoonya baleeti ne banoonya ne babula kubanga ffe tukimanyi olw'okubanga kati saawa eno martial court tekyaliwo bakozesa high court naye oba ojjukira nze era nali nagamba nga abantu jjukira ebiseera ebyo baali General Museveni yali yakalonda ba court judges abamu ku bo 7 abe bateeka mu high court bali on probation nabagamba waliwo obuzibu oba olaba wadde nga president w'eggwanga asobola okuba nga yayina right obanga constitution semateeka ekikyamu okumuwa eddembe erilonda abalamuzi kitegeeza abalamuzi abo balina kukola nga basonyesa ye naye ate waabalonda ng'ate bali on probation kitegeeza nti tukuwadde naye tugenda kwetegereza oweereddwa ne tukakasiddwa kitegeeza tosobola kwesalirawo tosobola kuyimirira n'ogamba nti nze Mayanja gwe toyina musango kyova olaba bakusindika ki ako nako akakodyo baakabaladda gavumenti yabamusibira mu bwabwezityo bwezikola ki ezikola naye twagenda okulaba ng'olwo bateeseko ne homicide kitegeeza nti ekikolwa ekyo kyali kitwala n'obulamu bw'omuntu kati olwo batandise bafoojinze bateesemu amajambiya bateesemu obwambe bateesemu mu fayiro bateesemu n'enjaga by the way bateesemu n'enjaga bagiyise opium wano mu ggwanga muno temuli opium mulimu marijuana
Temuli opium. Opium yefaanana etya? Opium amawanga gaakula ne bali abagagga ennyo babinyonkondo be basobola okugikozesa be bagisobola. Wano waliwo obuntuntu butono bu icing obwo abaana bwe bagira ebyo ebirala tebikola ki tebiriwo naye so kikulaga nti nabo siba tebali smart kimala. Tebali smart kikola ki kimala naye kya mukisa mubi nnyo nti tusobola okubeera mu ggwanga lyaffe naye ng'ate gavumenti etuyigganya nga gwe ate omunansi gwe gwe bayita kondo ng'ate abakukimako be bakondo okitegeera. Tugenda okumaliriza awo nga fayiro nga nze nkola statement yange kubanga nabiraba ne bagamba era ne mbayombesa ne pita ne complainant nga nkulu wayogedde kiri ate kati oyogera kino kati kye kituufu ekiriwo ye lwaki video temugireeta kute gyova mugiina. Omwana tuba tukyali awo omwana gwe bagamba nti balaba mu katambi ne yeereta ku poliisi bamuyita Majidu ye kenyini ne yeereta ku poliisi n'agamba nti waaba onalebo nga mugamba nti nze naliko mu katambi oba olunaku olunabba oba nali nzibyeko wonna nga waliwo ekinkwata nze bankwate bansibe muteho nalebo agenda anoonya akalulu. Ono bw'ayogera kino bwe yeekuba endobo bw'akola bw'ati nemmanya wano waliwo obuzibu n'omwana ono waddaze mu mutima mulungi bayinza omusibira obwereere ate nga naye basobola omukwata ate nange ne batakola ki ne mugamba sooka oddeyo ewaka waliwo ebitagatta. Tugenda okumaliriza nga buli omu ati complainant atandise okutya era ne basindika fayiro wa state tugenda otuuka wa state nga tewaliwo bikwatagana. Mwana statement gye bamuggyeko bali bagamba nti ate gwe balabye ate gwe bagamba okulaba ye yerese ne ku poliisi naye nga si ye nebiba byampona. State nagoba fayiro abantu ne banneeyimirira nenvaayo ku poliisi nekyensinga okwebaza be bannaffe ababeera ku mikutu nga gino ne bagamba nti kankozese omukutu gwange ogw'emboozi mu UG ngambe free Musiri, free Ed Mutwe, free Bobby Yang, free Yashin Machete kikulu nnyo. Nti oyinza okukirabanga ekitakola impact nga wakakikola naye kirina impact ate ekirala nti lino eggwanga lituuka ekiseera ne linunulwa obanga weetuli tukyali balamu obanga tetuliiwo naye they must account. Walina okubeerawo accountability. Abantu bajja kuvaayo boogere n'ebintu by'otasuubiranga nti ffe be basindika bwe bati bampa ssente bwe bati okukola kino bankola kino okukola kino bawamba omwana wange baali bambanje ssente bwe ziti mu bbanka kino ekyansindika okutta abantu bano bonna bonna ekaseese kyali bwe kiti ebintu bino bijja kuvaayo nga gavumenti emaze okugwa bivaayo. Mu kulowooza kubanga wayogeddeko nti olumu obuzaabuzibwa nolowooza kusinza ku by'obuwolaba statements ezikolebwa n'ebitambula olumu okubeera nga omuntu gw'ovuganya naye yabikola oba olumu okubeera nga abali mu state be babikola. Ekyakugira mu mutwe walowooza ku incumbent oba ku bana abalala abali mu race naawe? Tosobola kumanya ani tosobola kumanya abantu babi naturally abantu babi and people are selfish naye opponent asobola okutandika olutalo kubanga nze wentegerera nti bino ebintu bibadde mutuwe gavumenti ebadde kituufu ennoonya naye mu kujja okunkwata wano wakati yali gavumenti kubanga bagamba nti mukutte Musiri olwo kolozi we zitandika kugambe baatuuka ne bwe bantwala okundipoti nga nabo ne babatuuza ku ttaka n'abagiddeko bennyini nga kati bakyakirimu bonna mbalaba bali ku ttaka olwo ate gavumenti efuna interest etegedde ani gwe bakutte oba oli awo bano be baali bakozesa baali tebamanyi naani gwe bakwata. Okitegeera kyova olaba omusajja yayina ne guts ezinteeka AK-47 mu kifuba ti dduka nsobola okukuba amasasi ne ngamba nti wabadde odduka kati ye ne gwakwata engeri gye bansanga wakandi byange ye tebamanyi ne gwe bakwata nze kyandaga nti waliwo some kind of innocence naye kati jati wemala okuyingira mu military eyingiddemu police eyingiddemu eno eri mu uniform full uniform basazeeko bakodonings of the area buli omwa emmotoka ezijja ano ddamu eno ne orders oba wakagenda mweno ate bagamba ddamu eno nemanya
kubanga oli yatuuka n'okugamba nti singa twategedde nti gwe mukwata twandibadde tudiployinze nannyo. Naga singa yali kamugire n'agamba okitegeera. Kati wowulira information bwetyo mwalimu ba players more than one person. Naye kye tusaba kimu, abantu kutusabira naffe kwekwasa Omukama, kwekwasa Allah, eno embeera tugiyitemu. Kubanga ng'ovudde ku kyokulwanirira eggwanga lino okukyusibwa, constituency eno yeetaaga obukiise obutuufu. Abantu muganda wange abaddeyo sijja kumwogerera bibi kubanga naye abantu bakoowa kyova olaba nti wabeerawo change. Buli muntu ajja abeera n'ekintu ekirala. Ate ffe tuli tested, tulinako bye tukoze. Tine mu kiseera kino nga siri mu ntebe, sinze honorable wa wano, okitegeera. Nasigala nkola nga mpeereza abantu. I have been tested, ate n'ebyokukola mbimanyi. Ate ndi muyivu ekimala. Kitegeeza twetaaga kukyusaako nga constituency. Eno constituency erina ebyafaayo. Constituency eno Makindye West kivola abagiyita entabiro y'ebyobufuzi. Yalimu abasajja nga ba Nsambu. Nsambu y'omu ku basajja abasooka okutwala General Museveni mu kkooti nga n'abantu bamanyi nti agenda kufuuka bw'ati nga bw'ali. Nakyemalira agenda kumenyamenya institutions, agenda kumenyamenya constitution. Naye yamuwalawala n'amutwala mu kkooti. Ate yali muteesa mulungi. Naye wadde yali mulungi ate Kyanjo najja. Ndowooza olaba ng'alina ekyenjawulo naye. Hussein Kyanjo, Honorable Hussein Kyanjo. So tulowooza nti constituency erina okusigala ng'erina omuliro gwayo. Ng'erina abasajja abateetiirira, tebatiirira constituency eno. Naye ate ne constituency omuntu ateekeddwa okumanya dynamics. Kubanga buli constituency erina dynamics. Eno Makindye ng'abadigize. Makindye y'abavubuka. Makindye y'abanabi abitone. Bannabitone bali muno ababokisa, ab'omupiira, abayimbi, ba bloggers. Kwegamba Makindye erimu ebitone ebyenjawulo. Erinamu ebitone ebyenjawulo. Ate otunuulira abantu abasinga okubeera muno ng'oggyeko bakadde baffe abatonotono, abavubuka bangi. Kiba kitegeeza weetaaga omuntu ategeera omuvubuka ayagala kikati. Era omuvubuka azzaako ki. Kikulu nnyo okubanga tufuna omuntu ategeera. Nze ndowooza gwe mulundi kakyanga bubanga bwa mmini. Makindye eno 2026 egenda kufuna omusajja agifaanana. Mu 2026 nga ye Musiri David Bwogi. Egenda kufuna omusajja agifaanana, ategeera obunyomero, obusonda, obuwonvu n'obugga obwa Makindye. Naye abantu bagamba nti mu kifo kino nga muzizemu abantu bangi. Okusooka ddala incumbent wa NUP essaawa zino. Gwe olwa NUP. Mwami Mulyannyama Ali naye ali awa NUP. Speaker Zaala Luyirika naye waali. Naye wa NUP. Nagwendese yaawo. Ntege. Muhayes ne Mwami Ntege aji Ntege. N'abalala bangi. Listies. Yagamba nti nga muzze bangi tewabeerewo okuwa obuzibu ekibiina okulondako kubanga abamu bagamba nti bazze bangi naye tulaba nga bonna era b'amaanyi abasinga obungi. Ekisooka tulina kusooka kutunuulira lwaki bajja bangi. Ekireeta abantu okujja bangi, bantu kulabawo bunafu buliwo. Buli muntu yena incumbent buli wabeera omunafu, buli omu asuubira nti asobola. Buli incumbent wabeera omunafu, buli omu abalaba nti asobola. Kati gwe enakawo wajjowero Ssenyonyi olaba yaani. Kankubulire buba bunafu bwali mu kifo. Naye ne muba n'abazza abangi era bamanyi abakira. Tosobola okubeerawo nga si gwe incumbent naye nga buli omu akulwanyisa nga incumbent. Abagezi. Ate kati wano Makindye abamu balowooza nti balina engeri gye bajja okuyitawo naye Makindye ono yali talina nakujja kubanga nze nandibadde kati nze incumbent. Naye olwokubanga kiri kyenkugambye nti bandya ne banteeka mu kkomera ngenda okuvaayo bamaze okuveeti nga twagenda n'ekyali kyamuyita mu lujja kubanga kyali leeti. Naye nga waliwo agreement nti ono yafukamidde n'asabayo ekisanja eki. Sanya kimu. Nti era ye amaliriza agende mu byategeera obulungi ebyafufa ebyaki bwe bityo.
nga musiri David Boji yaddako agreement weri Alani. orare video are and written waliwo endagaano nga Alani agamba nti akoma mu kisanja kino bamuwe akoma mu kisanja kino ekyo kyeyasaba wamalira kyeyasaba era ne bwe twanoonya akalulu nze okubanga nina mutima mulungi nze kyenakola mu kalulu ako abantu nze nina abantu abantuukirira nina ebibiina ebyenjawulo ebyantuukira nga kotese ne FDC n'abeNRM abamu nga bagamba alemera bulemezi mu kalulu naye ng'oyo si yenze kubanga ekisooka wobeera muzadde nga gwozadde omwana nga mu butuufu osindisa omwana n'owulira ebisanga bye twayitamu ebyokuwambibwa kukubibwa n'ebirala wali tosobola kuva ku mulamwa nabagamba nga ekintu kimu nze ndi red era twatuka n'ekiseera n'enkonsidinga n'eŋŋenda n'empagira Alani Sewanyana nalina ne gye twali ndowooza Soroti eyo nga akalu kamutwala agenze ekosofu bamugobye n'amayinja kiridde wano wansi nabisaalu bamugobye n'akubira president ne bansindika nkomewo nenzija ne tuliga akalwaba nga nze nsooka okukwata omuzindaalo ne mbagamba bannange banamakindi ono muganda wange gwe bawadde ki kadi era tumuwagire luno wegusemba nze nzija naye nga wakwata akazindaalo asooka kwebaza musiri David Boji n'agamba muganda wange webale okubeera n'omutima ogwo nange nja kuwagira nja kukola bwentyo nga tulina olwo ebiseera ebyo n'abanyiivu nga tutambula nabo ngero lumuntu kaawo nga sabo wadde nga enaku zino siinaamu nnyo naye ebiseera ebyo nalinangamu okitegeera kati nga bwe tutambula bwe tutyo naye omanyi nkugambye okweyagaliza kintu kikulu nnyo abantu bali very selfish osobola okwesanga nga kati muganda wange byali ayogera kati abirya nekino kiri on record byenjogera si byanjwanjwa nze kyenakola kyali kimu kyokka nti sibeeranga oli omukyala omusirusiru omubuyabuya ayagamba nga Kabaka Sulumani azze ti omwana bamutememu n'agamba ti bamutememu buli omu atwala ekitundu nze nagamba omwana bamuwe mujja wange nze nja kujja 226 kati wendi omwana mwagala 226 omwana mwagala mukuze Makindye West naye agamba nti naye waali nnyo kuba naye namulabye yatandise okutalagaawo ate nkugamba dembe lye ery'obwebange era teryagenda mutwala ku poliisi eno teyali ndagaano nti yattaka nti tiyasasula oba waliwo yaliko transaction tewaliwo kyaliwo kyali kya buntu omuntu kye bayita mu lulimi lwalo obuntu abantu bwe baba tebalina buntu naye nga bannamakindi era be basalawo kati kooti ey'enjawulo nti tetusobola mutwala mu kooti kooti esinga okubeera ey'amazima ye kooti y'abantu 226 tujja kgenda mu box kooti esalewo either egambe nti musiri wakola bulungi era walaga ekifaananyi kubanga abantu kye batwagalamu kankubulire muganda wange bwe twatambulanga eyo nga tunoonya akalulu ng'abantu bakubuuza nti bwe baba tebakuwadde ambuleera ogenda kukola ki ng'abantu bagamba ffe tugenda kulonda abuleera tuyambe buyambi watakuwadde ambuleera dde emabega gwe babadde ambuleera nze kyenakola nawuliriza abantu mu kalulu akaggwa ekyokubiri abantu kye basinga okugamba nti mwena muli opposition bwe muba nga ddala mwena muli opposition President waffe His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi alina ekintu kyagamba n'agamba tunaabalabiranga ku bikolwa byabwe nze ebikolwa byange baabiraba ndi tested abantu bagambanga nondooza n'abasinga baali balowooza nti tugenda kutuukayo eno omanyi kati kankubulire bannabyabufuzi w'omala okukola ne bannabyabufuzi ne mukola endagaano ensonga lwaki bamala ne badda ne balya n'ebigambo byabwe balowooza nti akalulu akaddako tebajja kwetaaga oba tebajja kukusangawo olw'ensonga oba tolina mulimu tolina resources kiki ekigenda okuyimirizawo stress omufuna ffe tumala okuwagira abakulembeze oba bannabyabufuzi si abakulembeze naye bannabyabufuzi baba balowooza ojja kugwa eddalu ojja kufuna stress okomenkerere ng'oli mu rehab ojja kuwasa oba ove ne mu ggwanga ogende ku asylum kati bwe kye basuubira nti we bamala okukozesa nti bajja kufunayo abantu abapya ekisanja ekijja bakole ki naye kyamukisa mubi nti nze nsobodde Katonda abantu basobodde okumpanirira kubanga nze mbeera ku ground eyo abantu ne banjokyayo mwana wattu era guno omulugube n'omululu ogw'abantu ng'abantu ate okweyagaliza kungi nnyo naddala eno ewaffe omuntu alina ofiisi
naye akulaga okimanyi nti abantu batandika okwagala obwa memba bwa palamenti nga tebannaba nakulayira ku bwa kansala ku bwa road kansala oli nga tonnaba kulayira bwa road kansala ngayagala bwa memba bwa palamenti nga ye agamba nti ekisanja ekiddako wendi nnyo era ekikulu kyabwe si kufaayo nti kukolera abantu kubanga n'abamu yegwanyiriza kino naye singa kubanga womanya nti nali njagala kukolera abantu wandibadde wadda mu bantu n'okolera abantu abantu be bakupromotinga kubanga abantu baba bebalonda abantu be bagamba nti musirikati osaanidde oteekeddwa okuva ku ddaala lino kati ovudde ku ddaala lino kati ffe tukoleredde ekibiina tukoze ogwannakyewa mu ggwanga lino ne tugenda nze head of institution nga neeke member ne tukolera era njagala okubuulira ekibiina ky'amaanyi omulimu gwaffe kusigala nga tuli b'amaanyi ng'ekibiina kikyakola ki tuwangudde institutions zonna tewaliiwo institution mu ggwanga gyetawangulangako ekibuuzo kiri nti abantu tebasobola giwangula basobola ogiwangula kisinzira ku ani awangudde bwe yeeyisizza abaana ne basalawo nti bano tubongere oba tetubongera abamu tubalabyeko nga tuwangula ate bo bennyini ne batulyamu olukwe abaana betukola ki betuleeta kyova olaba nti his excellence agamba nti tubona abalabiranga ku biki ku bikolwa byabwe naye ne baana abajja bw'obadde ogamba nti bangi abantu batulaba be balina akapima ate bona ffena batumanyi batunulira bwe bati ne bagamba ono alimu ka red ka percentage bwe naye ayimiridde eno Nairobi Uganda Kampala nga bona olyako ssebo nayoka abakulu abamu nga bagamba ti ssebo guli mu kikuyu oli munna Kenya ova oli mu kikuyu bagamba nti toli waawano lwaki togenda weesimbe yewammwe lwaki okwekalakaasa biki byonna totandikire yewammwe ebyogerwa ssebo toli waawano ssebo Musiri David kati okimanyi Mayanja nti bagoba agwina ani agala n'okumanya oba oli munafu ani agala n'okumanya oba oli waawano oba toli waawano ng'oli munafu teri akunyega bakulaba omanyi Abaganda bagezi bagamba nti bakusibako matu ga mbuzi kuliisango naye nze ate ekyomukisa omulungi wano we tuli luwafu wano wenzaalibwa ssebo nzaalibwa wammanga awo ozaalibwa luwafu nzaalibwa omuzira namba 2 mu nnya wa Buganda mwami James Sewanyana Bwogi muzzukulu wa Kalibbala Nsiisi era ffe twenyumirizaamu nnyo omanyi nze nayagalanga nnyo omubala gwaffe ogw'enseenene tinakimera mu Kasuuna bwassa bwanegula nakimera oyo omanyi ate ffe tuli bankizo mu Buganda ng'ovudde ekyokuba nti omulimu gwaffe omukulu ffe balaalo ba Ssaabasajja Kabaka ffe tulonde nti za Ssaabasajja Kabaka aga amakula ge baleeta naye ate nakimera y'omu ku bannyinaffe abaafumbirwa Ssaabasajja Kabaka kubayita Kimera Kabaka Kimera yes ate ng'era olwaleero ono gwe tulowooza nti agenda kudda ku Munamulondo naye azaalibwa Banseenene ekyerabira Semakookiro kati yenna aleeta ebyo kuba kati nze nina ne baganda bange era ekisinga okuluma abantu ebintu tewabiwulira wekka babitambuza n'obitambuza kale lunaku lumu nalaba Nambasa ng'ali awo ne kannyinaze ka Joanita ne Kalibbala Kenneth nga bali ku Facebook bagezaako okulwana n'abantu ne bagamba mukakkane abapropaganda bajja kukola ki bajja mukola oli ayogera nti ndi mu kikuyu okugenda e Kenya okuyimirira in solidarity ne bajeniziza ab'e Kenya nga balwanyisa effugabbi erya Ruto okuba nti yali anyigiriza abantu nze ndi mulwanyirizi wa ddembe siri activist wa ggwanga wano wokka naye neebunaayira era olwaleero we bayingirira nkugambye nti ekimu ekisinga okunnuma nti eggwanga oba continent Africa semazinga wa Africa nga yakafuna omusajja azze mu bigere bya Thomas Sankara gwe bayita Ibrahim Twawule waliwo abaagala omutta waliwo abaagala omuggyako era nze newe kinaba kyetaagisa kufuna tiketi kulinnya nnyonyi nga lutalo kugenda kulwana e Burkina Faso nja kugenda kubanga ndi mufirika bayidawe bino bye tulina okukola abaana b'e Makerere baavaawo ne bakkirira e Namibia tobiwulirangako ebiseera ebyo nga Africa yeenunula
kye kitufuula ab'enkizo nti osobola okugenda e South Africa ng'ogenze kulwana mu lutalo lwa Peside Police kubanga omuddugavu anyigirizibwa. Osobola okugenda e Zimbabwe ng'olwanirira ettaka ly'abaddugavu bali baddize. Kitukakatako Africa eno lwakuba nti abazungu bajja ne bagitemaatemamu scramble and partition for Africa, nti okutemaatemamu ne bagigabana obutundutundu naye ffe tusigala tuli baddugavu. Era nze siinaawo njawulo na munaggana. Yes. Kyova olaba omusajja gwe bayita Kwame Nkrumah we baali bafuna independence mu mwaka gwa 1948 yagamba nti Ghana cannot be independent without the whole of Africa receiving its independence. Ghana yokka tesobola kubeera independent. Kyova olaba nti we baamugoba bwe baamumaamulako nga bakozesa CIA abazungu nga bamugoba olw'okubanga yali abuusa Abafirika kubanga abo bwe baatandika naddukira e Guinea. Naye nga Guinea era ye yagiyambako okufuna ki independence. President wa Guinea yekka mu byafaayo ye yagamba nti kati president gwe bayita Nkwame Nkrumah bwe yayingira mu ggwanga lya Guinea nga president we yanaddukira katugeze Rwanda n'otuuka e Rwanda n'agamba nti we are all having equal powers. Guinea yalina ebiseera ebyo presidents babiri nga bonna balina amaanyi ge gamu ng'amulabanga muganda we. Sisobola gwe kubeera nga ndi wano nti ntulenze mbere president wo tuli ffenna ku level. Ekyo Africa kyerina okukola. Era njagala okubategeeza nti bano bonna bonna n'olaba Mwami Museveni bano tubalwanyisa bakozesebwa bazungu. Olwaleero mu buzungu si yakyatufuga nga bwe twali mu colonialism. Naye kati olwaleero tuli mu neo-colonialism. Nti omuzungu akozesa gwe okufuga nze ayita muggwe kati gw'oli agent. Omuzungu yasobola okgenda e Congo wano olaba abantu abafa e Congo. Ba Patrice Lumumba ne bafa ne babatta. Ne baleeta omusajja gwe bayita Mobutu Sese Seko. Naye nga agent w'abazungu bo tebafaayo. Kasaba nga asobola obbawa minerals, Kasaba nga asobola obbawa byonna byonna nga bolaba Mwami Museveni wano amafuta ago golaba awe Hoima yagagaba naye abantu be Hoima kikuube babonaabona nze naliyo. Ekyo kye kimpisa abamu bajja kujja bakugambe nti oyo musiri mutoolo lwaki alwanire Hoima, lwaki atendeka abantu abe Hoima okwerwanako. Naye ng'ekisinga obukulu nti ate n'omubaka ng'ovudde era wano ababaka babadde batono abasobola okuba nga they are national figures. Omubaka in fact alina kukiikirira eddoboozi terina kukoma ku Makindye West yokka. Eddoboozi ly'omubaka lirina okuba nga liri national. Naye ng'ovudde ku ky'okubeera national eddoboozi ly'omubaka lirina okuba nga ligenda continent wise. Ate lisobola n'okugenda world wide. Nti wenkola wano nembeera mu parliament eno ye Uganda mu August House awo nenteesa nenkuba emmeeza eyaddala nga kikwatibwako ne Conservative Party eri mu UK ejja kutegeera nti musiri mubaka e Uganda. Kyobola abantu eddoboozi okyobola abantu olwaleero twogera ku babaka ab'e South Africa ogitegeera. Aba Economic Freedom Fighters EFF abakulirwa Julius Malema nti we bakuba emmeeza ne wano tuba celebratinga n'ebyo bateesa si bya wano Uganda n'ebyo bateesa tubifunamu eddoboozi lyaffe tulitegeera tibafaayo nnyo ku kintu kya continent Africa. So abantu baleme kutegeera kyobola nti nze mubajja okwesimbawo ndi wankizo era ojja kiraba n'abatulaba nti bwe tujja ne bannanga abajja abalala bagoba bugobi ffe nga tudduka misinde abalala bakyayavula. Era nandibadde mbawo akalowooza akalungi nti abali ku bifo byammwe lwaki temusigala nga muli ku bifo byammwe nze ne bwe mumpaayo ekisanja kimu kyokka mujja kulaba omubaka walegenda okufuga bimeka kimu kyokka ekisanja kimu emyaka 5 giba gikumala abantu okutegeera nti kati ono asaanidde okumusuba. Waliwo omusajja omunze gwensinga omanyi lwaki njagala nnyo His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi. Abasajja babadde mu parliament awo tebaagala kuvaawo. Naye His Excellency oyo nga mukiise wa Kyadondo East yagira mu by election yamalawo emyaka egi gyali gimumala ne bannayuganda okulaba nti ono asaanidde okutwala
government ya Uganda mu maaso ye president addako. As simple as that. Teweetaaga kubeerawo bisanja bina. N'otuuka ekiseera nga wakona gwe omanyi obwongo bwakwata ice. Kati nze ng'omukulembeze grooming abaana naddala mu institutions nkimanyi nti once you get a guilty president whose dream is to be guilty president nga kyeyali ayayanira kyokka kubeerako guilty president bw'atuuka aba atuuse era awo tasukkawo ekirala ky'omala okukola nga afuka sell out nga bamunegotiatinga kubanga aba netaaga price tag ng'agamba wano ze bampaamu. Era omubaka wajja mu parliament nga ye ekirooto kye kyali kyakufuukako mubaka abamu kye baagala omanyi nebyagaza abantu okubeera mu parliament. Emmotoka ennene V8 akasente ako miliyoni 4.5 ng'ozibaliridde n'allowances n'ebirala byebaagala buno bu trips ngenze banteeseko ebitiibwa abamu baagala na bitiibwa abamu bafa bitiibwa nze shadow minister abamu tebaagalanga kona kukiikirira kati gwe weebuuze ogenda n'obabuuza nti ebyo byoteeseeyo ani abikuwa kubanga eddoboozi lirina kubeera ly'abantu. Ate engeri gy'okiikirira abantu kyateekebwateekebwa nti woba tosobola kutuukirira muntu kinoomu waliwo special councils special sessions ezibeerawo ezituula ku division omubaka abeera ex officio ku lukiiko luno olwa division nti woba tosobola kutegeera bizibu by'abantu bonna mulundi gumu nti ngende owa Mayanja ngendeko owa Musiri ngendeko owa Musisi genda mu division yawo otuule owulire kubanga ono LC3 atuuka wansi mu bantu okitegeera abamu kati bano babadde bafugana muluka babadde bafuga jasi bwalo zoni zisatu kati wano abaddako bagenda kuba bafuga kale parishing game abasobola okutuuka ku bantu naye ate era ex officio ku lukiiko olwo olwa gundi olwa City Hall naye ddirwa olirabako omubaka nti agenze ng'abantu bateesa awulirize kubanga nebino ebyokujja ku ground bikulema kati neweebuuza nti eyo ku parliament aba ateesa by'abaani kubanga first of all what is very important gwe okuteesa ebintu ebiruma abantu bo olina ttandeka n'abantu bo bino byonna ebyokulwana oteeseza abagizi oteeseza abatoolo oteeseza abanyolo bijja luvannyuma oyogere ku bya West Nile oyogere ku bridge ezaagwa. That's what makes a legislator a national figure nti ekyo kisobola okufuula nti oli national naye most importantly abantu abakulonda wano bw'olina okukolera accountability wano so kyenyamiza nti munange bannaffe bwe bati bwe bali naye akaseera abantu b'e Makindye bakaabye mangi amaziga emyaka gibadde nga 10 ekaseera tubasangula amaziga tuzze gawanye era tusaba nti weziba mpewo waba Katonda atukuume omanyi nkuzika paapa kuno kwalaze ebintu bingi abafirika abamu banaatera okudda ku bakatonda baabwe ebingi engeri gye babasosodde ne bagenda okulaba nga bulijjo bye tusuubira nti ate bano be bagamba abakka mu nnyanja beluminati ng'ate bali biringa ebirabiko obulombolombo obwo bwakoleddwa nga bufaanako obulyawo nga si bwa Katonda obumu waliwo discussion eriwo abantu bagenda beetereza bagenda baddayo wabajjajja muka ate era tekisookedde wano kyasookera ku Queen bali basamize bali bayine abantu naye lwakuba nti obuzibu bwaffe era kyekimu nze ebintu byentya ku Bafirika babeera easily excited kyobola njagala nnyo ebigambo by'omulenzi oyo omuto president gwe bayita Ibrahim Traore yabadde abagamba nti abasajja balina embiranye y'amaanyi bali tebasobola nakudivadinga amawanga gaabwe ne bajja eno ne basaba Abafirika bagende ne bakuba emmundu ne bakekeza ennyago farm plantation zona ze baali balina bajjajjaffe be bazikola through slave trade bulungi nnyo okimanyi nti Abaisirayiri
bebatta mu Germany ku mulembe gwa Hitler olwaleero baba Israel bagisasula reparations kitegeeza nti bakuwa omuwendo ogw'abantu esente bakusasulamu ebintu byobye abantu bose amaanyi ge bakoza byonna bibazi kati Germany esasula Israel esente ezo naye nga ffe wano bebajjako abantu baffe ne babba ebintu byaffe okuva e Congo okuva ne Uganda amasanga bagabbye buli kimu golodi bamututte tewali wadde n'ekikumi era teri abanja naye ng'ate abasajja bavaayo mu World Bank ne mu IMF ne bajja ne batulaga nti katuze ku developing Africa tuze ku developing Uganda kati katubaweerezeeyo koko tubawoze batuwola nabozi ng'esente ezo ziriko ne interest w'amaanyi nnyo naye nga ze babawolako bazijja wano otunuulira King Charles eyo engule gye yali ayambadde ng'eriko golodi okuva e Congo bateekeddwa okusasula ebintu byaffe ebyo bye bireetera okutta abakulembeze ab'ensa era njagala okubuulira nti bano badictate okulemerako tulowooza nti balemerako lw'amaanyi gaabwe America na United States UK n'amawanga amalala gabakyerupe bafunamu nnyo nga Museveni ye president wawa bakifunamu nnyo kuba nti Museveni mu ntebe akyali kubanga buli kye baagala kyonna kyonna abawa buwi naye Museveni naye alumiriza nti opposition naddala mwami Kyagulanyi president nti ajja obuyambi mu bazungu eyo era agakwita mu bazungu okukyankalanya eggwanga ebyalimba singa ajjayo obuyambi mu bazungu aziyisaawa biliyoni ne biliyoni ziyinza okuyita wano kubanga sente bw'oba ozibakinga zijja wano kwakawo gwolowooza Museveni atazibloking natazifreezinga amusibako matugambuzi kumuliisango alinga agamba ne mu bazungu abo mulimu in fact abantu abafaayo ku Africa abantu abaagala eggwanga lino lyetwale nga naye bali nga ekikola kya kati kankubulireyo omusajja omu bamuyita Abraham Lincoln Abraham Lincoln ye musajja yayagala Africa n'okusinga Abafrika ngaba Obama in fact oyinza okwesanga nga babaddeko naye nga babadde tebaagala Africa wadde waliwo abantu nga bazungu nga balwanirira Africa yeetongole baleme ogifuula dumping place nti ffe newe mwali mu COVID nga ffe vaccine zezaagala okuggwako ezinatera okubeera expired zebaweereze eno naye ng'obugagga bwonna bwe baliko babujja eno okuba nti obutonde obuli eyo olwaleero tebafa nga bwe bafa lwakalembereza kano nti Africa eri green balina n'otusasula singa tubadde n'abantu nga bali very very conscious leaders that are conscious leaders that are updated leaders abakola research abafollowing ensonga so njagala okutegeeza nti nga tumaliriza tuli banjawulo nnyo nga Uganda tuli banjawulo nnyo nga Abafirika naye nga tumaliriza njagala kukunga abavubuka tugenda mu kalulu akalulu ako kajja kutandika omwezi gwa June ng'ennaku z'omwezi 2 bavubuka mufeeyo mujje mwesimbewo naye nga temunatuuka kaseera ako mugende mukebere enkalala z'abalonzi zazze ku byalo mugende mukebere enkalala z'abalonzi tegeera nti oli mu register kubanga wotaabeeremu togenda kulonda ate gwe omuvubuka ng'olina emyaka 3 n'okudda waggulu tebajja kukkiriza kulonda enkalala z'abavubuka zigenda kujja woba tozirimu ez'abavubuka era tojja kukola ki kulonda akalulu kano katandika nga is a popular vote nti kaluka abantu bangi mujja abavubuka ne bekwesimba mu mugongo naye mumala okulonda ku zooni bajjako ebifo bibeera 9 we mugenda ne muva ku zooni ne mugenda kumuluka olukafuka college vote ne bajjako ebifo 3 ekifo kya president ekifo kya finance n'ekifo kya secretary ne bajeeta abo bonna abasecretary okuva mu zooni ezo zonna ne ba president 3 ate abo ne beerondamu abagenda okugenda kugombolola so mbategeeza nti mufeeyo nnyo ate omulundi guno temukompromisinga naye njagala okubategeeza ababatiisatiisa mbu kubawamba simanyi babatwale kazi na biki babaweeyo obunusu banange temubakkiriza mbabuulira eggwanga lino tulina okubeerawo tulina okuyimira ku bibegabega byaffe
era mbategeeza nti tewaliwo omuntu yenna yali atuwadde buyinza ono silver platter tebigenda kubeera byaseeyaseeyeya kimu kye mbagamba musibe engatto zinywere mubeere bagumu kubanga omusango gw'engatto guggweerawo ekirungi ky'engatto omusango gw'engatto guggweeraawo tegulina walala wokola ki bugudda ate mbategeeza mutandike okutambula nga mutambula bangi totambula wekka musibe eggaali kubanga mubeera bangi tebajja kutwala bwe naye baba bakututte abantu bajja kumanya nti bakututte wano bazze wano kubanga babeerawo abagoberera basobola n'otegeera nti gwe bakutte amukutte ayambadde bw'atyo nze bwe basobola okutegeera nti abankutte bwe bati bazze batufaanana bwe bati bategeera bwe bityo ensi neesobola okuba nga ekola ki ekulwanirira okutta basobola okutta basobola obutakuta nabagambye ffenna tuli bakandidate bakusibwa tuli bakandidate bamakomera tuli bakandidate bakufa naye ekisinga amawulire amalungi nti okufa tteeka ffenna tujja kufa but one day we shall die we shall all die and we shall leave other people cry naye njagala okubategeeza nga mmaliriza ng'omusajja Nelson Mandela Madiba yagamba that if you want to see the status quo of a country visit their prisons tubobo yagala okulaba ensi bweyimiridde genda ko kyalire amakomera gaayo fe ababaddeko mu makomera tukimanyi nti abavubuka bangi bali mu makomera naye tuwongere okusabiragana abamu bayinza okubata kati oba abalala tujja kubejjirayo nga gavumenti y'abannakyemalira egudde sinza kwongerezaako awo twongereza akaseera akalungi nze Geoffrey Mayanja mbadde ne Honorable Musiri David MP2B Makindye West 2026 twongereza akaseera akalungi weeraba